mpola mpola tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanyane ddoboozi wa Mtantambi Jimso Rich Boy Maxud Junior. Webale kwa nti otambula naffe blood wange atambula naffe okuva eri yonna nogamba nina kutambula ne blood wange bannange Rema ennaku zino ayakatukula alinga sitima bw'omutunuulira ekitete kyabadde ayambadde oyinza okulowooza mwana muwala yazaalibwa mu America. Rema ennaku zino talina stress sente agenda mu maaso n'okuba nti azifunya amabanja ge baali boogera nti n'emmotoka baziwamba zonna yagenda mu maaso n'okuba nti sente azisolooza n'agasasula. Tewali amubanja, tewali amuteekako palapasa, tesimanyi talina bajja be agenda mu maaso n'okuba nti anyirira. Rema yatandise okuba nti ayogeza bannayuganda obwamako gatta ne bakyaliba ab'enjawulo nga bagamba kana kanyirira omukyala amuza Ssebunya kalina nkajjawa omusajja ono omukyala ono naye ng'ate yes tugenda kuba nti tubikuleetera ensonga gwe weerabireko Rema engeri gyatemaganamu lwaki ali bwati ye biti Rema byaze azimba mpola mpola okutuuka nti afunye ne ku mirembe gino gye tusinga abasinga gye mutandise n'okuba nti mumwesimisa. Mwebale kuba nti mutambula naffe bampita Ntambi Jimso nga nakugambye osobola okunoonyako ku Facebook ne Twitter. Ku Twitter nkosa Jimso 16, ku Facebook nkosa Ntambi Jimso ate nga ku Instagram nkosa Ntambi Jimso 5. Genda mu maaso okusobola okuba nti onoonyako tugende mu maaso n'okuba nti tukwataka. Now Rema Namakula bukyanga vawa Eddie Kenzo Musuuza alina ebintu byakola bannayuganda ne batya akasusu kadda butono ddala alabika nga babebi omwana oyo bw'atambula figa yaddako omanyi edda baida Rema yali talina figa ebyaddala Rema yali talina figa ng'olubuto lwe lwegatta n'akabina naye kati olaba akabina katandise okweyawula n'olubuto okitegedde ebbeere lye lyokkiriya okitegedde nti byebimu ku bintu obuliawo ebyebuuza bannayuganda lwaki Rema atemagana. Now over the weekend Rema yagenze n'ateekamu ekiteeteeyi muganda wange nga kya tabu kyatandise okuleka kyalese bannayuganda nga basamiridde nga bagamba nti yi omukyalo ono Rema Namakula akanyirira kano akajjawo. Rema yabadde akubye akagato kawanvu kitete kimyufu bulungi nga ba people power wedde emirimu mpola mpola yabadde anyiridde okufa obufi mpola mpola. Rema bumutunire ennaku zino talina stress yagenda mu maaso n'okuba nti afuna deals ez'enjawulo okuli Jessa yarenewinga contract yafuna contract era nga yafuna sente mpitirivu ddala. Yagenze mu maaso n'okuba nti akuba embaga ngamba emikolo mu covid ono abayimbi gye batabadde ku stage nga bakola ababadde n'obubaga babadde bamuyita Rema amabanja gonna agenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo agasasula era nga kati wetwogerera agamba nti abanja Rema aveeyo awanika omukono tumulabe. Tewali abanja Rema Namakula okugjako Rema yeebanja. Rema bw'otunulira stress gy'alina yakulaba nti muwala we ali fine, muwala we atandise okuyimba, muwala we yatandise okuyimba otunulira nti ebiseera ebisinga bimala nga bakola omulimu gwe baagala ne muwala we. Muwala we Rema yatandise okuyimba ne Rema muyimbi nti bakola ekintu ekibanyumira anti Rema akanyiriro kokka kalina akanjawulo. Jukira ne Jessa amata ago gabawa amata gabawa ice something like that ebya Jessa byonna Jessa products zonna nti Rema ageze mu maaso n'okuba nti anyira olw'ebintu ebyo nti tebaakoma kumuwa ssente wabula bw'otuuka mu fridge ya Rema Jessa yajjuddemu buli kimu yo kyonna Jessa nti amata gagenda mu maaso n'okuba nti gamuwa akanyiriro. Ennaku zino feesi tolinza kulabako yadde akabalabe yadde wakkulu bukuse simanyi yadde nga nkanyanya nedda Rema alabikira ddala ebyobulungi. Abo bagamba nti Rema oba yali addiridde lwa Musuuza kubanga Musuuza mbwe yali agutsanga wano ne wali eri n'eri ng'oba oliawo mwana muwala agenda mu maaso n'okuba nti yeewaliikirira awo simanyi. Naye nga okunyirira kwa Rema bala bakutadde ku Dr. Musa Ssebunya nti omusawo ono agenda mu maaso n'okuba nti ava ku mulimu essaawa nga zikyali akomewo alabe ku mukyala. Omusawo ono awa comfort Rema n'ebiteetaagisa nti wabeera ku mulimu amukubira even video course ne basobola okuba nti boogera. So I think it's one of the reasons as to why Rema yatandise okuba nti afuna emirembe mpola mpola. Now why Rema right about now why Rema lwaki osubira Rema anyirira bwati lwaki abantu bamusozemu engalo lwa doctor lwaki bwabanga atandise okunyira bagamba mabanja yamaze okugasasula lwaki bamukopyalinga ku Kenzo nga bagamba nti obaoliawo Kenzo yali aletedde Rema okufedinga. Ekyo kikulekedde saagala kikomentingako naye nga ekyo kikulekedde bulungi bwe togera Namakula
bambi atema ali ayakalinga sitima era nga buli musajja amulabako ayagala kumweddiza. Simanyi oba Dr. Musa Ssebunya ali safe kubanga ono omwana n'amakulu abannange bw'otunulira n'amakulu ebintu byakola muganda wange social media yonna agenda n'agibuutikira emikolo bw'atuuka omwana n'akyankalanya abantu abasajja ne bava mu ntebe nga baagala kulaba ku Rwema oyo. Bw'otunulira bayimbi banne bonna bettanira Rwema yafuuka nga Kyakulya, Rwema yafuuka oba yafuuka ki? So I don't know whether after musajja ono ajagenda maaso nokuba nti asigaza mukyala we mpola naye ng'ate ekirungi nti omuvubuka nti omukyala oba oli awo ali settled ku buladi we, ali settled ku musajja we, era ng'ekirungi kiri bwe kiti nti omusajja ono ali mumativu nti Rwema byakola byonna biri ku right track. Webale kutambula nange Bampita Ntambi James Rich Boy Max Junior atwegweko blood.